Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. President Park Guen Hye ng'amaze okutuukiriza ekirooto kye eky'okutuula ku ntebe y'obwa pulezidenti wa South Korea, tukuleetedde ebimu ku bye yakola n'enkyukakyuka ey'omuggundu gye yateekawo mu ggwanga lino. Abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga lya South Korea baafulumya alipoota eyalaganga Nakyala Park bwe yali pulezidenti akyasinze okukuuma ennono n'okuzza demokulasiya mu ggwanga lino mu bapulezidenti 17 abaakafuga eggwanga lya South Korea era nga ye pulezidenti owe-18. Mu bukulembeze bwe yakulembezanga nnyo essanyu n'eddembe ly'omuntu wa bulijjo mu kye yatuuma a new era of hope and happiness. Yakola nnyo n'okuzza emirembe mu North Korea ng'amalawo obutujju n'okulwanyisa ebyokulwanyisa binnamuzisa olwo North Korea ne South Korea bitebenkere mu mirembe. Mu mwaka gwa 2013 yazzaawo minisitule ezaali ziggiddwawo ng'ey'ebyokwerinda by'eggwanga, eya sayansa ne tekinologiya n'ey'ebiyanja n'obuvubi. Yakola ennongoosereza ez'omuggundu mu minisitule y'ebyensimbi n'ebyenfuna by'eggwanga. Olugendo lwe lwasookera ddala nga yakatuula ku ntebe y'obwa pulezidenti lwe lwa Amerika gye yasinkana ne pulezidenti wa Amerika ebiseera ebyo Barack Obama mu mwaka gwa 2013. Okufaananako ne kitaawe Park Guen Hye, Park Guen Hye yasobola okukuuma enkolagana ey'amaanyi n'eggwanga lya Amerika era Amerika mu kasiimo yawa South Korea abajaasi 200 okukuuma obutebenkevu mu ggwanga eryo. Mu kukyala kwe kumu, pulezidenti wa Amerika ebiseera ebyo Barack Obama ne Park Guen Hye baafulumya ekiwandiiko eky'enkolagana sinziggu wakati w'amawanga gombiriri nga 7 omwezi ogwokutaano 2013. Abaffe obadde okimanyi nti okusoomoozebwa okungi Park yakujja mu kumalawo ebyokulwanyisa binnamuzisa ebyali mu ggwanga lya North Korea? Ebyo n'ebisingawo birindirire mu katundu kaffe aka kino obadde okimanyi olunaku lw'enkya. Madrid Nabukeera, KTV, amalindirire.